tebakwata masimu. Balina business naye ng'omukubira essimu ng'agiraba teri mu silence naye atagikwata. Saagala okole linnya B nti gwe tokwata masimu, bakuweereza message toziddamu wadde ng'ozirabye. Oyinza okuba okikola olw'okuba olina amalala wakwatayo. Obunafu bungi nnyo naddala mu nsi ezikyakula, ensi nga ezaffe nga zino Uganda enjavu. Togwamu maanyi naawe osobola okuwangula. Mwebale nnyo abazze bangoberera ebbanga eryo lyonna lyonna. Twatandika olutalo olw'okuzaamu abantu amaanyi abadde beekubagiza, abatambula naye ng'ebintu tebitambula bulungi, abatandika edda ne batuuka mu bbanga bwe batyo ne balaba nti bayinza okwerindiggula ennume y'ekigo bennajjirira. Abo abawulira nti ddala emitima gyabwe tegiteredde olw'okweraliikirira, stress gireke. Abantu bonna balina ebizibu naye kiva ku ngeri gy'okontrolinga ebizibu ebyo gy'obifugamu. Bw'oba tobifuze bijja kutulugunya. Ne bw'oba olina ssente, kubanga nkimanyi bulungi ssente si ze zimalawo ebikusumbwa mu mutima ebikweraliikiriza. So natandika olutalo okulaba nga nteekateeka omutima gwo okole ssente obe nazo, oba oyagala zikuleetera essanyu ate zireeta essanyu. Bw'oba tozirina era oleme kuggwaamu maanyi, okitegeere nti bw'oba okoze nnyo n'olemerako osobola okufuna ssente ze waloota n'ebirala bingi ebiyinza okuba nga bikulumya omutwe. Oyinza okuba wakola ssente naye nga ssente waziggyamu ebyo ebintu byewali tewaloota, nga byewaloota wabivaako n'ogwamu amaanyi ate n'otandikawo akaduuka oba n'ogenda mu wino oba mu katale konna n'otandika okunoonya ssente. Ssente nno ng'ozikola naye nga tezikuwa ssanyu olw'okuba ozijja mu bintu byewali tosuubira nti olizibijjamu. Abantu batula wansi ne baloota, ne balwanyisa ebirooto ne bigaana, ne baggwamu amaanyi ne babivaako. Oluba baba batandise famire n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne bagenda gye bagenze okunoonya ssente. Nkomyewo nate olunaku olwaleero nga nzize okukuzaamu amaanyi. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku kigambo kye bayita erinnya. Erinnya ndi ku Metandikira Bongo Live wano ku Labongo Charity Foundation. Mbasaba muwagira obuweereza buno. Ntumiddwa Speak to Inspire Uganda, ekitongole ekyo ekisaasalawo okuyimuka twogere ate nga twogera okuzzaamu abantu amaanyi. Mu Uganda ne mu bitundu ebirala byonna bakadaama mbatumidde, bakadaama nga abantu bwe babayita ennaku zino, abali Saudi Arabia, abali Dubai, Oman, Jordan, Canada, America, yonna gy'oli ng'otuwuliriza ng'otugoberera nga wafuluma Uganda. Mwebale kuwagira buweereza bwa Labongo Charity Foundation. Olwayo ngenda kwogera ku linnya. Erinnya ngenda lecture ya leero ngenda gigabanyamu emirundi ebiri. Ngenda kwogera ku linnya. Erinnya eddungi lyokola likuyamba litya, n'erinnya ebbiri okoze likosa litya. Ate bwe naamala okwogera ku linnya eddungi n'ebbi, ate ngende ku mannya abantu ge beetuuma gabalemesa batya okugenda mu maaso. Ntandise bwe nti obadde okimanyi nti mu Uganda wano waliwo abantu nga bakola erinnya tebakwata masimu. Balina business naye ng'omukubira essimu ng'agiraba teri mu silence naye n'atagikwata. Simanyi essimu eyinza omukubibwa nga tali bize ng'agiraba nga temubanja tekola ki. In fact emukubibwa bamuwe business naye n'atagifaako n'atagikwata. Kati bw'obanga olina abantu bana nga bakubira essimu olunaku nga tokwata, bwe bakikola okumala omwezi mulamba ng'okikola bw'otyo ng'obadde okulagana nabo mu mirimu, kkiriza obagana abantu abo bagenda kukuvaako. Bwe bakuvaako ng'olina bizinensi ojja kuba ofiiriddwa bakasitoma, ekigenda okukukosa. Emirimu gy'okola ogimanyi era ensi ekunoonya. Oyinza okuba okikola olw'okuba olina amalala wakwatayo. Naye bwe kubanga just okwata essimu n'oyogera n'ocommunicatinga ne customer yo ne client wo kikulemye, kitegeeza ba client abo ba customer abo bagenda nga bakendeera mpola mpola, kikokose. Era by'owulira nti oli alina
studio ya maanyi yali mukwa director wa maanyi akwata video z'abayimbi naye yatuuka ekiseera oluvannyuma lw'emyaka ng'etaano n'aseebengerera n'agwa empisa naddala mu communicatinga bakuweza whatsapp message n'ogisoma no blue tickinga n'otaddamu obuno bunafu bungi nnyo naddala mu nsi ezikyakula ensi ezaffe nga zino Uganda enjavu tulina obuzibu obwo saagala okole linnya B nti gwe tokwata masimu bakuweereza message toziddamu wadde ng'ozirabye bakuweereza message ng'otudde wano n'ogiraba n'ogisoma n'otegeera n'ekyetegeeza balina bye bakusaba okuderivalinga oba bakusaba nti obeeko otwala emu ku kamera zo okwate omukolo era n'ogiraba naye n'otarespondinga n'otaddamu ne kamera gye bakusabe naye tatuukayo oba ne bebadde olina okuderivalinga okuweereza ne bitatuuka olw'okuba toli mulungi ku kye bayita communication okuwuliziganya kukulu nnyo mu bizinesi so bw'obanga oli awo nga gwe omu kubatakwata masimu bw'obanga bunafu bwo nga tumanyi gye bwava baako omwana wako office gy'oteekawo oteekewo omwana asobola okukwata essimu ate oleme kufiirwa bakasitoma ekirala waliwo abantu abakola emirimu ng'abantu abo bayonoona amannya gaabwe tulina ababazi omubazzi ate nakati bakyabikola wadde bazze babalangira ekintu kino nga babagamba mweddeko mu ababazi mulemedde ku nsonga eno temuli beesigwa oli bagamba nti mbagira sideboard n'omugamba ngenda gimalira mu wiiki 2 oba mu wiiki emu oba mwezi wiiki 2 ne ziggwako oba ebbanga lyonna ly'omuwadde ne liggwako najja ewuwo okusaba sideboard yakuwako ne deposit maybe wakolera sideboard eyo $3,000,000 n'akuwako $1.5 sente ezo of course zeetagise za deposit muwagula material n'ebintu ebiringa ebyo omwezi bwe guggwako oba wiiki 2 zowamuwa n'otandika okwebuzaabuza tokwata masimu obunafu buli era olina okuba nga obulina oba obutakwata masimu olwo tokwata simu olw'okuba olina ensonga eyesimba gy'owa bakubanja toyagala kukwata simu bwakubira essimu n'ogaana okukwata okumala ebbanga neyeesitwa n'ajja ku workshop gw'owola otudde omubanji oyimiridde kati oliringa lifuuse ebbanja yakuwa akakadde kamu n'ekitundu akubira essimu tokwata aze ku workshop akubanje sideboard ye n'otandika okuwoza kino ne mukama wange muba mwegonza mwasoma okwegonza oyinza n'okufukamira wansi mumugamba mukama wange mpaamu ennaku endala tubadde bize anti obirabye tubadde mu krisimasi emirimu nga mingi saasobola mukama wange ensonyiwa era mu nnaku 4 oba mu wiiki emu ngenda kuba mmaliriza omulimu taata walibadde nonyongerayo n'akasente nyongerayo emitwalo nga 5 anti olubaawo lweyagala okukolera mu sideboard baluseera nnyo mutima guseera nnyo ogwo natuukeyo mu katale ebintu binseera obimanyi naye muzeeyi ng'akwongera sente ng'era omusumbuwa sideboard alina okugwera mu mwezi gumu ekinene nnyo mugenze emyezi 3 4 5 6 wagaana okukola omulimu gwe baako ne bakusasula ne ku ssente weebuzaabuza olwo yonoona erinnya lyo ababazi bonna mu Uganda wano abeesigwa be balina kye bafunye mu bubazzi abo abatali beesigwa be boowulira nga babayise babutaayi babugaali okumala ebbanga yavuza akagaali okumala myaka 2 lwa butali bwesigwa bw'okinkola nze bagenda ne ŋŋamba ku muntu omulala naye n'akugezaako n'okimukola naye ajja gamba omulala tulekerawo okujja gy'oli ababazi mwayonoona erinnya lyammwe mulitereeze abalala abantu abasumbuwa be batunzi oli alina omukolo gwe alina embaga ya wiiki ejja ya Lwamukaaga wiiki ejja Lwamukaaga omugambye nti nze ngenda kukolera essuuti n'engoye emperekeze ze zigenda okwambala gwe mpaayo ennaku 7 nja kuba mbimaze ng'akwata ssente zonna ng'azejja kanti bajeti yakolebwa nti ebyambalo bigenda tutwalako $6,000,000 ng'okwata $6,000,000 ng'oziwa omutunzi ng'obikwasa ye omutunzi byonna ajja bimala
ng'okola ku birala ng'otuula gy'otudde ng'olangajja anti omutunzi olwokuna ku lwomukaaga mbaga olwokuna ojja kubojjayo ebyambalo bye munaakozesa. Oba oyitaayita n'ogamba ekirowoozo ne kikujjira n'ogamba wakisiitako wa mutunzi wano ku lwokusatu, ogenda okutuuka awo nga kye yakola kwe kusalaasala ebiwere by'enjawulo byagenda okugattagatta akola essuuti nga tewali na sayini eraga nti alimala ebyambalo byammwe. N'alyoka atambuza gwe n'omulemerako n'akusuza essuuti engoye okuggwa, omala kusulawo awo n'omutuulirira ekiro kyonna olunaku olwokuna n'abikola n'abimala olwokutaano n'akooya ggwe n'otuuka ne mu kkanisa oba ne mu muzikiti ng'otalantuka butalantusa onootera ggwa bigwo. Si beesigwa abatunzi. Obutunzi bulimu ssente empitivu naddala obutunzi bw'ennaku zino, obutunzi buno obutali bwakabalaza n'ofuna akaalaani k'osottasota n'otuulaawo ku lubalaza, bw'okolayo ogumu emitwalo 2 n'odda ewaka n'oliisa abaana bw'otyo n'osasula ne renti n'olinda olunaku lw'olwolifa. Soogera obutunzi obwo bwavaawo. Katuli ku butunzi buno obugenda okukuwa buli kimu ky'oyagala. Amagezi olina mayitirivu mu mutwe agakola mweyita ba dizayina, mwine engeri gye mukiyitamu ekintu ekyo ennaku zino. Naye ne bw'oba nga olina amagezi agakutambuliza ne ku mazzi nga Yesu, owandika ne ku mazzi, naye nga tofunye bwesigwa oyonoona erinnya lyo olw'okuba bakasitoma obasumbuwa to that extent ne batuuka n'okujja gy'oli ne basulawo ne bakutuulirira. Mweddeko abatunzi mwononya amannya gammwe. Abalala be ba bodaboda, waliwo abantu bangi abayingidde mu bodaboda, naye abantu bano abavubuka abayingidde mulimu gwa boda n'abasajja abakulu muguyingiridde, abasinga twakizuula nti mugendayo olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Obadde okimanyi nti abantu abazze batugumbula abantu mu Uganda abasinga batambulira ku bodaboda? Okusinziira amawulire kye gatugamba ne betulaba nga abantu bamaze okuttibwa batambulira ku boda. Abanyakula obusawo batambulira ku boda. Owa boda bwe mutegeeragana n'omugamba nti ontwala wali kusala amaloodi sente mmeka 13, bw'atuuka enomu emitwalo 2 ng'adduka emisinde adduka ne balansi, agamba muzeeyi ssebo, muzeeyi tojja kumumanyira, boogera n'ebikankana awo, waŋŋambye obusente butono nawadde nkugambe kanaana n'oŋŋamba olina 13, laba ompa mitwalo 2 sente ng'adduka nazo. Bw'oba olina famire ewaka ng'olina obuvunaanyizibwa, omuntu n'akugirayo emitwalo 2 n'agikuwa oggyeko 13, oba kankuvume n'obusiru oba musiru nnyo bodduka ne sente ze, kubanga gw'alina obuvunaanyizibwa bw'ati alina ne famire. Tokimanyi nti abantu bakola bajeti? Obeera n'emitwalo 5 ng'okimanyi ngenda kutambuzaako 15, emitwalo 4 n'ekitundu gidde mu famire oba gimalirize ebizibu eby'enjawulo. Kati gwabuvuga bodaboda atakimanyi nti omuntu abeera n'emitwalo 10 oba 5 naye nga giri budgeted for gwani, era lwaki okola ssente? Kale n'olw'ensonga eyo kino kibadde kitambula nnyo, ababodaboda nga mukyekwasa nnyo nti odduka ne chenji w'omusaabaze olw'okuba akuwadde ssente nnyingi ate ng'agenda kukuwaako 10,000. 10,000 lwabadde alina olugenda okumutambuza, zisigadde zigenda kukola birala. Kale ababodaboda nammwe mwononya amannya gammwe. Abayimbi mwabonaabona ne muyiga okuyimba. Bwe mwamala okuyiga okuyimba, Katonda n'abasaasira n'abawa kye bayita iti n'ennyimba ezaddako awo, ensi ze yawulira ne batandika okubabuukinga. Bwe batandika okubuukinga, gwe yatandika nga tolina wadde 10 nga n'emitwalo 2 ogikolera n'emitwalo 3, bw'okwatayo n'ofuuka omunene okubuukinga bukadde 5, okubuukinga bukadde 8, bwe batakuwa 8 togenda, nga tukkiriza tugenda kuwa obukadde bwaffe 8. Mumpa obukadde 8 nja kujja nnyimbe, nga badira posita nga bakuteekako gwe lead artist. Promoter akoze buli kimu ekisoboka, akufunidde miliyoni 8 azikuwadde, bakusuubira ku stage saawa 4 oba 5. Show eri Kampa eri Masaka ovuga ova Kampala, naye olwo olunaku wakwata ebivulu nga 6,
osoose kuyimba Kampala oyimbye ovudde ku stage esembayo saawa 5 abantu eri bakulinze. Twakwadde milioni zaffe 8 abantu bakuŋŋaanye mu kisaawe bakulinze. Osimbula e Kampala saawa 5 ogenda Masaka. Ne bw'obanga obuuka ng'ekinyonyi obanga otambulira mu bbanga oyinza okutuuka amangu naye gwe atatambulira mu bbanga. Osimbula otya e Kampala saawa 5 ez'ekiro. Saawa 5 ez'ekiro n'otuuka e Masaka ng'abantu tebannakoowa tebanneekyawa. Bwe batyo bakulinda oba oyingira Nnyendo saawa probably nga zigenda 8 abantu batandise okwekyawa batandise okujjayo emizindaalo topu bazimenye bakoze buli kimu stand bazimenya nga bamenya ebikajjo. Promoter kubide ku masimu tokyakwata nakwata omugamba nyingira Masaka oba oyingira Nnyendo ng'abasajja batabuse dda bakubye buli kimu. Promoter naye bamukubiddemu yakusasuddeko akasente konna ayinza okuba yakasasudde obanga yakubaddeko milioni 6. Bw'otyo ng'ebintu byonna byonoonebwa olw'okuba oyina omululu toyina plan. Jjukira wakutte eno gy'obadde ndowooza okolera milioni 1, mitwalo 5, mitwalo 6 eri bakwadde milioni 8. Ne olw'okuba kyetaagisa gwe okukuuma erinnya lyo byonna bwali birese eby'e Kampala bino ebikulwisizza n'ogenda e Masaka n'ogumbayo n'olinda show egenda okukuwa milioni 8. Kimala gw'ataali mu lusuku lw'amatooke bwe bakwatira milioni 8 bazikuwa mu ssaawa emu gy'oyimbira oba mu dakiika 3 g'oyimbira oba okoze loosi. Promota ng'afiirwa buli kamu nga bamutwala ne mu kkooti ayinza n'oddugulamu obulamu bayinza n'okumutta kubanga bakulinze share abadde ya mitwalo 2 abantu baguze emmeeza n'ebintu ebiringa ebyo ku kivulo eky'amaanyi bwe kityo basubira omuyimbi ow'amaanyi nga ggwe. Tokomaawo kukikola ng'okikola n'ewalala omwaka gugenda okuggwako ng'okoze ebikolobero ebiringa ebyo ebisukka 8 ye 8 gokka ebiri eyo 20 oyonoona linnya lyo. Essaawa kijja kutuuka nga tetukyagala kukozesa ssebo superstar. Oli star ne tolina magezi, oli star ne tofumiitiriza ku bikolwa byo. Bizinensi eyo ennyimba zitaddewo naye oyinza obutazigaggawaliramu oyinza obutazifunamu olw'okuba kigambo kimu bwesigwa kikulemye. Mwonoonye nnyo amannya gammwe abayimbi, mwonoonye amannya gammwe abayimbi. Abantu abalala boonoonya amannya gaabwe bannabyabufuzi. Buli munnabyabufuzi tuli mu sizoni yakuba kerere byabufuzi kulwanagenda mu paramenti kufuuka sima ya LC3 LC5 n'ebintu ebiringa ebyo. Musuubiza buli kimu abamu atandika na dda myaka ng'ebiri emabega kakuyege mwagala gafu ne bwe bamala okuwa ekifo. Lwaki tokola ddala ebyo byali mu manifesto yo? Lwaki mulimba? Kati bw'ogenda oyonoona erinnya lyo bw'otyo gwe nga munnabyabufuzi obadde mu paramenti kino kisanja kyakuna kyonoonya. Kati singa bekaba nga kakutanda ng'obadde olimba abalonzi ebisanja ebibiri ebiyise tebagenda kwongera kalulu. Twonoonye erinnya lyaffe ffe nga bannabyabufuzi. Bw'ogenda ewantu nga munnabyabufuzi tokyaweebwa kitiibwa kuba bagamba ababbi baabo abayaaye baabo abalimba baabo. So mbadde nsaba bannabyabufuzi mutereeze amannya gammwe goonoonese. Buli mulimu gwonna gw'okola awo waliwo makanika ali awo wakati ku Entebbe Expressway wakati wa Salama Road ne Kajansi awo waliwo makanika awo. Makanika mugundiivu nnyo, musajja mwesigwa nnyo, musajja muzeeyizeeyi naye musajja mwesigwa nnyo. Waliwo omusajja omu yali annyumiza nga ngamba emmotoka yali emusumbuye, emmotoka yali ya taxi ng'emusumbuye ng'agitutte mu bamakanika bonna bamubba bubbi. Ne bamakanika muli babbi bannange. Bamakanika nga bamusumbuye ne bamulagirira omusajja oyo awo nga yeekebejja emmotoka ng'agyekebejja ng'agamba omusajja emmotoka ndowooza yagitwala saa 12 ez'olweggulo mu garaji eyo.
makanika ng'amugamba mbadde nsaba onneesige kubanga era akulagiridde wano akubulidde nti ndi mwesigwa ngenda kuvuga emmoroka eno gitwala ku road test ngenda givuga kiro ngenda kugivuga okutandika ssaawa 4 nga jamu akendedde takyaliyo ngivuga ngenda givuga paka Luweero ngenda givuga paka Luweero ndabe ekigisumbuwa ng'omusajja alekawo emmoroka ng'agenda wuwe nga bawanyisiganya amasimu nga makanika amugamba tugenda kuwuliziganya ku ssimu nze kantandika ejange ng'avuga mmoroka ssaawa 4 olwakoona nga yessa mu ddene ng'avuga mmoroka paka Luweero ng'avuga ng'agenda ng'akomawo ng'ateeka mmoroka mu garagi ng'alinda budde kukya ng'abuulira teyasooka mubuulira ng'akanika mmotoka ng'amuyita talina kintu kyonna kye yamuguza ndowooza alina akumba ke yamugamba okugula ate nga bulijjo bali abalala bakamuseera ye yasooka nakkassaamu najja n'amubiiringa n'amugamba nakoze kino na kino na kino tiyamubuulira bingi naye emmotoka yo teriddamu kufa kusumbuwamu eyo ensonga gye badde kusumbuwamu forever paka woligitamwa n'ofuna endala. Omusajja agamba na buli kati yasooka ne yeesiga makanikooli n'atambula n'emmotoka ye n'agenda nayo n'asula nayo n'agikanika n'akola buli kimu najja n'amusaba n'akaseni nga kasaamusaamu. Nakati omusajja oyo agamba emmotoka teddangamu musumbuwa wabula nga ali atambudde mu magaragi gonna emmotoka ng'ekoze eki nga kyekimu ekimusumbuwa aba akavuga mu wiiki 2 nga kiddamu aba akavuga mu wiiki 1 nga kiddamu aba akavuga mu mwezi nga kiddamu. Oli omusajja yakola erinnya ensonga lwaki bw'ogenda ku garagi ye olina okugumiikiriza kusimba layini bwesigwa. Abantu abamu abavudde mu bwamakanika ne muyingira booda oba ne mukola emirimu emirala mwava mu bwamakanika olw'okuba temwanyi kubba. Abantu abamu abavudde mu bwamakanika baŋŋamba nti baabuvaamu olw'okuba tosobola kubeera mu bwamakanika nga tobbye. Naye ng'ate waliwo bamakanika bangi abakoze erinnya olw'okuba tebabba era abo be bagaggawalidde mu bwamakanika. Gw'oba oli mubbi ng'olowooza nti tewali makanika atali mubbi togenda gaggawalira mu bwamakanika. Ate nabagamba wali emabegako naye mbagamba tewali ssente gy'ofunamu ng'ogibbye bubbi. Ojja kuŋŋamba abanene mu ggwanga abanene empulira simanya bawuutanya lwaki bagaggawadde ku ssente ze bawuutanya. Gwe babuuze be balwala ki kye basipendinga nga bagenze mu ddwaliro. Bw'oba obbye kawumbi oteekamu bukadde 5 okwejjanjaba. Bw'obba akawumbi oteekamu miliyoni 7 okumala ebizibu by'ofunye. Kale mbadde mbasaba muzimbe amannya gammwe ku bwesigwa. Musajja omuzungu yagamba honesty is the first chapter in the book of wisdom. And if people love you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Mbadde mbasaba mube beesigwa muzimbe amannya gammwe. Kwata essimu oba olina ogikwata. Kola emirimu nga bw'olina ogikola oba oli mubazi tubuulire. Ogenda kumala bbanga ky'okkola entebe z'essomero. Nti ngenda kumala emyezi 2 Desemba ne January February mbawe entebe zammwe. Lwaki otulinza paka tamu ey'okubiri okuggwako tuwe entebe zaffe? Kampuni egudde tokyasobola kusasula bakozi olw'okuba toli mwesigwa. Mbadde mbasaba amannya naddala ku mirimu egyo gye nkoonyeeko. Amannya nze Seka bagenda osobola okunkondako ku 0742 13 58 65 ompite njogereko n'abakozi bo. Waliwo ennono ez'enjawulo z'ensomesa. Ennono zino teri mukozi asobola ziwuliriza n'alemwa kukuza kampani. Teri mukozi wa mirimu yenna asobola kumpuliriza n'asigala nga tagenze ku mulamwa ogenda omukolera ssente empya n'enkadde. Subscribe to this channel Mechanic Labongo live. Muwagire Labongo Charity Foundation. Mutuwulirize tugenda kwogera paka bwe tunakyusa ensi eno. Tusobolera ddala okukyusa ensi eno nga tuyita mu bigambo. Ebigambo bye byankyusa ebigambo nawe bisobola okukyusa. Mbaagala nnyo ngenda kudda ne part 2 nga njogera ku linnya. Mukama abankuumire mweraba.